Njagala kwebaza gwagoberera omukutu gwange Aloysius Tikinga Umbrella. Webale nnyo. Nga bwe nasaba ku mulundi guli n'eŋŋamba nti video eno gitambuze n'eno nayo njagala okukusaba ogisharinge, ogilikinge, ogiteeke buli wamu w'osobola okugiteeka esobola okutuusa message eno ku bantu benjagala etuukeko. President Museveni we twogerera, he is at his weakest point ever in the history of his political career. He is at his weakest point ever in the history of his political career. Naye, mukasera kano kekamu, nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo mulundi ogwokubiri okumwesimbako, twongedde okulaba bannanfuusi bulijjo abagamba nti bawagira nkyukakyuka nga bavaayo lunye nga mukasera kano bavuddeyo nga balagira ddala nti Museveni gwe babadde bawagira ebbanga lyonna wadde babadde tebavangayo kukyogera. Mukasambidde wamulabye, walabye bano aba DP nga bagamba bagenda kuwagira Museveni n'abalala bajja kuvaayo at a later stage. Now this is a message that is going to the Baganda. Still, this is not tribal. Naye ffe mu Buganda tugamba nti nannyini mufu yakwata awawunya. I want to appreciate the people of Bunyoro. I want to appreciate the people of Busoga. I want to appreciate the people of Busia and those Far East districts where His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu has been campaigning. And I also want to appreciate the people of Mubende, Mwebale, the people of Bunyoro, Simani. Now, I come back to the people of Buganda. Batumanyi ng'abali b'enkwe, oba kituwandiikibwako ng'abali b'enkwe. Tulina omukisa okwejjamu ekifaananyi ky'okuba nti nno ffe abali b'enkwe. Tulabye abasajja abalina amannya g'Abaganda, naye nga si Baganda. Naye nga tukitwala nti nno olw'ensonga nti bakulidde mu Buganda, bamanyi empisa n'ennono n'obulombolombo bwa Buganda, era tubatwala okubeera nti basajja Baganda. Kale katubatwalire mu kifaananyi ky'okubeera basajja Baganda. Mwe muli Bakabanda, Bakasolo, Bansereko, Basemuju n'amannya amalala. Kano ke kaseera okweyambula ekikwa eky'okugamba nti Abaganda bankwe. Bwe tubeera mu lutalo, toteekawo mbeera yonna egamba nti gundi anaamala kujja kunkubira ndulundi okkenkwate wenkutte. Teweetaaga kubeera wa NUP okusobola okulwana olutalo. Wabula oteekwa kubanga okooye embeera Museveni gy'atutaddeko n'abantu be, ate munnaye weewuunye Abanyankole n'Abakiga oba aboogera Olunyankole n'Olukiga mwattusi be batukinaggukiddeko ebbanga lino ery'emyaka 40. Akakundi kali awo katono, to be exact, kalimu okusingira ddala Abanyarwanda oba be bayita Abiiru oba Abahima nkyatankana. It's a very small community yereetedde obukyayi abantu abogera olulimi lwe twandiise Olunyakitara mpozi ne ba associates baabwe. Mwe Abaganda temulinaayo nsi ndala. Ate nkukakasa bw'abanga oli akuwa ssente azikuwadde n'ova ku Muganda wo gw'oyogera olulimi ne mutegeeragana nga mulina n'akasoli akabagatta, gw'olowooza anaakwesiga atya nti ye tosobola kumulyamu lukwe? Kino kye kiseera muveeyo mmwe ng'Abaganda, mwe bannannyini mufu. Ebyobufuzi bya Uganda bitandikira mu Central Region, mu Buganda Region. Bwe muvaayo ne mugatta wamu eddoboozi, ne mwogeza eddoboozi lyerimu, bannaffe bano abalala, Abakyoli, Abanyankole, Abanyoro, Abagisu, Abasoga, Abakalamojja, mention all the tribes in Uganda, bagenda kwegatta wamu n'olutalo luno lugenda kubeera lwangu nnyo. Okuwangula obukulembeze bwa Uganda teweetaaga districts zonna 100 nedda. As long as you have Buganda as a big vote, n'ogattako Busoga,
with a big vote. Nogatako chetwandiyise West Nile region with a big vote. Then Bunyoro region, Ankole, with an average vote. I want to assure you, osobola okutwala obukulembeze. Kati kino nkigamba mmwe batebinkwatako. Abateekawo embeera nti ebyokulonda tebisobola kukyusa bukulembeze bwa Uganda. Tusiba amataayi gano ne tulowooza nti n'amataayi ge gatuweesa ekitiibwa olw'okuba nti nno tunyumye. Naye ekitiibwa ky'omuntu kirabikira mu byayogera, ebimufulumamu n'ebyo byazze nga akola. Njagala okujjukiza abaakwasibwa pulojekiti y'okulwanyisa omwana wa Buganda mu Buganda, Kyagulanyi Ssentamu mu Buganda, si Bakyoli, si Balango, si Bakalamojja, wabula Baganda. Nsaba Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda oveeyo weeyambule ekikwa kino, okyeyambule. Bampuuga bo tubamanyi, Bamabikke tubamanyi. Tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu agenda okujjira ku independent ng'oli mu Buganda ali facilitated by Museveni. N'abo abagenda okujjira ku bubiina bino obw'enjawulo bali all facilitated by Museveni. N'ebino bye badduka mu palamenti mbu baagala asimanya sente ezigenda okutuukiriza bajeti bye baasuubiza, mu kaseera kano tetwetaaga kwewola bbanja na limu. Lwaki? Kubanga era bongera bbanja ku bbanja nga n'ensente zibaagala okwewola zigenda kweyambisibwa mu kampeyini. Katikkiro wa Buganda, nkiddamu, teweetaaga kuvaayo kujja gamba bantu nti owagira Kyagulanyi. Nedda, ffe ng'Abaganda tugamba nti akaffecce. Ekyokukola okimanyi, weesambe, b'omanyi nti nno balwanyisa omwana w'embogo, ate okole ky'oteekeddwa okukola, olutalo tululwane. Olutalo olw'okununula ensi yaffe Uganda lulina kutandikira mu Buganda. Nkiddamu, olutalo olw'okulwanirira n'okununula ensi yaffe Uganda lulina kulemberwa mu Buganda. Nga tetukulembeza babitiibwa, nga tetukulembeza bantondo, nga tetukulembeza abo abeekulembeza. Nze mutaano wa Mbega Aloysius Matoofu Junior, and I say this for God in my country. God bless you.